assignment 1,000 halls for the civilian veterans. Abana Chief Kezi or RDC wa District Age Stephen Subuga bewayo yashobora ngo Obuhwezi obu turi kumanyisa ngu abaziruineho tubari kubasa kwegurira amafuka uka no kwenda kubasima abo birungi ebibakorera ihangere kwayo kuhereza ba veterans kumbi biregeza kubagamba nti obugaga bonna buliwa buli mu ttaka kirengere gye bayitayalinga balina kubanga basigadde nga bali productive kuba enkumbi basobola okuzikozesa okulima ate nga mu Rukungiri district nti tutese nnyo ku mwanyi basobola okulima emmwanyi basobola okulima ebitooke basobola okulima ebintu ebisobola okuvaamu ssente kuba nti bakola ki bebeesaawo. Ogu yayanangiriza abaziruineho obutaguza mafuka aga okuleka bagakozese okubaasa kwongera hantasiyo mu maka gaabo. Muze ogumu abantu tujja tufuna ebintu okuva mu gavumenti osawo ne tubitunda enkumbi ng'egula ssente nnyingi omusawo nakitula ssente 2,000 abanga yagala ofunamu akasente genda nyuma omulungi mbakubiriza nti enkumbi sizakutunda banaabagitunze onabawefiiriza mwenna ate n'oba oliddemu ki gavumenti olukwe nti gavumenti ebadde yagala osobola okubeera olungi naye osaze okutunda ekintu kyekoze kyebyokulwadde so mbakubiriza enkumbi zimukozese musobole okukola ki kuba nti mufuna emmere n'okufikisaawo mulingo nugwo gumwe oli chairperson w'entebe ya kataano aba district niye Geoffrey Chomukama yahiga abaziruine haba kurebeka ngu bakozesa amafuka aga okuhinga ebihingwa ebirikureeta entaasyo mu maka ebirimu omwani ebitooke babaase kubingira kimu bworo mu maka gaabo. On behalf of the district leadership and in collaboration with RDC and CAO, having received these boys the consignment from the Prime Minister's office directed to go to the veterans. The leader of veterans is here. We are happy to receive them and we shall eventually hand them over to the veterans. And we are requesting you that these veterans should receive them with all the butter and go and use them. They are not for sale, they are not for any other business, but to go and dig. Uri muhezi wa mukuru w'abakozi mu district age Hilary Agaba yashobora kuba kuza kugaba amafuka for these equipments that have been brought to Rukungiri district local government, like how RDC has told you. These are 1,000 hose that we have received today morning. We are going to put them in the store. As a norm, we are supposed to account for them to ensure that they go to the right beneficiary. So today what we are doing, we are receiving them to put them in the store, and then we are going to sit with the district leadership and the veteran leadership to see how best we make this distribution. That's Ronald Kavanza was Sky TV again Shonga Rukungiri.